Manya gange nze Big Eye Star Boss Yaman Mayanja Ibrahim. You know what it is. Naise mwidi nenjiyitamu naye bale. Yes. Tutandikire ku kyokubanga abayimbi ba the Superstars Association mwenna mwagenda lumu ggulu ne tulaba ate nga bo banguye okuddanga mu Ffe tetwagenda lumu ggulu. Bwe bagenda ffe ne batuyita nga bakulembeze okugenda okuwuliriza ensonga zaabwe. Bo bagenda nga baki. Anti simanyi naye ndowooza bagenda nga akabondo ka pressure group. So kati ffe nga bakulembeze ba umma ne batuyita ffe nga bali ku ntikko okuwuliriza views zaabwe. Yeah. What aspired in Gulu? Era Gulu bwe twagendayo ndowooza bababuulira ekituufu nti bannaye muyinza okukola bye mukola naye nga mwenna tubaagala mu umma. Umma is the best way to go. Nti buli muyimbi wa Uganda ayina kubeera mu umma because umma is the Uganda Musicians Association. Kye kitongole ekitwala bonna abayimbi mu Uganda. Bita superstar not a superstar. Kuba kyo tekisosolamu. Oba muto oba mukulu kasita oba nga oli muyimbi ye qualification yokka. Yeah. Yes, kati ne mumaliza nga ekibiina ky'aba superstars mukisanguddewo. Sijja kugamba nti kukisangula kuba nze nja kukugamba n'amazima nti sijja kugamba nti kibiina. It is just a small pressure group eyali ezzeewo. Ogamba nti eyali ezzeewo kyeza tekyaliwo. Yes, definitely, because if they tell you nti olina kubeera mu umma, so what do you understand? No, it's the reality. Ago ge mazima. Simbu oba byaki, but that's the reality because umma ebaddewo ebbanga. Umma erina structures mukitegeera. Umma nti yeri direct ku muyimbi wa Uganda okitegeera. So kati gwe ssaawa eno bw'ojja n'otandikawo gamba something, yes, gamba it's true musobola okwegatta nga ka pressure group naye nga bw'oba oyagala ekituufu oba olina kubeera mu umma if you want to be recognized. Yeah. Lwaki omuntu yandigambye nti no Kamili kyamwanguyira okusika abayimbi betwanise nga aba superstars ate mu ekibadde kibalemedde ebbanga? Abantu abasinga twazudde twatuuse eggulu nti basaana kuba just sensitized. Abamu basaana kuyigirizibwa na kusomesebwa. Kitegeera abantu abamu bakola ebintu bingi mbutamanya oba nga beekuumira emabega w'obutamanya oba emabega w'amateeka naye nga ate bw'omunnyonnyola bambi nga basobola okitegeera. So umma omuntu wakugamba nti yetwala abayimbi mu ggwanga essaawa eno gwe bw'otandikawo something oba oli mabega era buli muntu kye bamugambye nti umma kati etambula ne gavumenti ate etambula ne gavumenti mu bintu eby'enjawulo kitegeera. So essaawa eno omuyimbi eba eyagala emusange mu umma ate ng'omugamba nti ate nabali oba oleetawo disruption era gwe baba bajja kutunulira either late oba not to consider you ate nga tobanenya okitegeera because umma ono omwana bamulese bamukuzizza okitegedde ate amutuuza ne badde nga bamudirectinga ate gwe diverting so. Yes. Yeah. Oba tugambe nti no the disunity among us artists mwenga nti mukyaganya okukwatagana mbeera omuntu omu kyekireeta nti like mulina different associations. Nti si butakwatagana kuba umma kyeze lwanako ebbanga lyonna kyova olaba nti umma esobodde okuregisteringa abayimbi mu ggwanga lyonna okitegeera mu byonna byonna nga tunoonya okwegatta n'okubeera obumu okitegeera. So si nti butegatta weewaawo nti bibulamu ebyo okitegeera ate buli muntu w'amaanyi era abeerawo n'abantu era abamulwanyisa mu ngeri emu oba endala. And another thing, you can't satisfy everyone. Tosobola kuba nti muntu ali satisfied era wabeerawo obumulumulo obubeeramu tebubulamu ku muntu yenna nga w'amaanyi. So umma y'amaanyi ebyo oba olina okusuubira. Yes, these days we treasure wa umma ate where there is treasure there is we speaking money. Waliwo akasente akavudde eggulu. Take us through this money. Akasente akavudde eggulu ebimu ebisinga biboozi kuba ffe communications zaffe nga umma zibeera official. So mulinde tujja kukola press conference tujja ku communicating officially biki byabadde eggulu. Kuzana ade basuubidde nti ng'engeri mugenzo basaka nti kayidika bekagenda fulumirawo. Si bwe kiri naye nga twabasakidde tujja kuba tubabuulira baffe tusakanga umma and not even Gulu era tusase okuva emabega wali wonna wonna ng'ebintu biri mu process so kati mulinde bulinzi the time
Tolabeka excitement kanje akavudde eggulu ane mwami Jose Chameleone abantu banase n'omugamba nti yakoze concert eggulu gwe nga Big Eye okyogerako ki? Omuntu wa ddembe okusanyuka mu ngeri gy'aba asanyuseemu ayinza okuba nga yasanyusa olw'okuba nti yategedde ekituufu nga yategedde more about Uma. In fact sinammo because Chameleone is our member by the way. Those are all our members. Tewali muyimbi mu Uganda wano gwe tutawandiikako gwe tutalina mu records zaffe. We have all those people in our records. Okitegeera wangi nga babeegaana just omuntu afunamu embeera ng'omuntu yenna era nga womanyi abalya mmere okitegedde bo abeera we batyo gamba eyo y'embeera y'ensi naye nga amazima omuntu aba agamanyi era atuuka na revealinga yeah. So abalabi baffe kyebaniyagadde kati omumanya nti kati mwagonzeza the Superstars Association kati Uma is back on top. Uma tevanga ku top. Uma ebadde ku top ebbanga lyonna okitegeera. Uma sindi twagonzeza biki Uma tevanga. Uma is standing strong always. Uma is strong nnyo lwakuba nti abantu they just don't know oba they just stand okuba nti bamanyi naye they know Uma is on top and it will always be on top. Nga tukubye Samanyi tuddako eyo eka Nalongo ngazzeemu okutabukira. Sibitegera bulungi ebyo. Yali mukyala Don Zellah ngazzeemu okuba nga atakuleetera omuliro. Sibitegera bulungi ndi busy nnyo. So kati sinti bikimu nino kimanya nti ennaku zino ntegera nnyo ku bintu ebintwala mu maaso byembeera ndowoozaako so si buli kimu nti nkimanya. Azzeemu omuwanda omuliro. I don't know kuba kya bulijjo. I don't know. Kozi yavudde n'agamba n'ogamba nti nno okola otya foundation nga gwennyini weetaaga kuyambibwa. Simanyi. Yeah. Kati gwe bubaka ki bw'olina eri yali mukyala wali mu kunafuya essaawa zino? Sirina bubaka bwempeereza abantu kuba nze ndi Big Eye. Yes. Yeah. Naye kati gukkiriziganya n'ekyajja ng'agamba nti no foundation ye nti ekisooka nti she's the brains behind it n'ekira nti nno tolina busobozi bustandinga with that foundation. Kugambye simanyi, I don't know. Your last remarks to the people watching you right now. Abatulaba bannange mwena gye muli eyo mwebale kuwagira Big Eye ne Big Music ate mwebale kubeera bakkakamu bannayuganda balungi gamba tubaagala nnyo ffe nga the Uganda Musicians Association ne Big Eye Foundation nayo ebaagala nnyo so one love.